Kugambya abajja okulya Easter banaye mubirekete mwinayo mugenda yita. Tuli mu Lwera tukiranye. Esaawa 4 namba tuli wano. Kitabuse butabusi. Mufumbe mmere mutukolere delivery. Abajja okulya Easter mukole delivery tujja kagula akamere tuli mu Lwera. Mujje mutusange. Abakyala bangi abasajja tuli batono ekiro kya leero kijja kunyuma. Emyaka 40 bweddu ninga abantu basiranira mu kkubo abakugambye nti emmotoka zisiranye tebalina wakuyita. In fact batuuse n'okugamba nti bakusulawo. Bino omuntu ayinza okubira n'agamba oba nalowooza nti biri fani naye nga tebiri fani yadde n'akamu kubanga enguudo kyenki twali tusuubira nti oba oliawo tetujja kubanga tukaluubirizibwa naye gye bituuse miranga nabyowe. Nga tuvuddeko eyo ye munange omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin nga promota we yategeezezza wali mu kusooka afulumiziddwa eggwanga mbagenda afune obujjanjabi obusingako. It's your boy Fleck DJ Manyingiddewo with the updates nga bw'olabawo mama wa Alien Skin ali mu kumusiibula bambi. Alien Skin ali mu kweyongerayo for further treatment asobola obba nga awummuzaamu ne ku birowoozo nga bwe mulabaawo ali ku Fangon Forest. We are setting off essaawa yonna gy'abba adduka ku kisaawa gy'abba atuuka ku kisaawa ali mu kwogera muko n'eggaali ye naye nga bwe mulaba bambi tali mu mbeera nnungi asobola obba nga asiibulako Uganda agende afune obujjanjabi obulungi awummuze ku birowoozo n'omutwe. Essaawa yonna njabba mbawamu updates gwe ky'oba okola just wekuumire wano ku Fleck DJ njabba nkuleetera all the full updates nga bwe mulabaawo anti aba atuuse ku kisaawe kati sawa ya kusiibula ggaali ali mu kubonga ku bakyali be asobole obba nga akwata flight yeyongerayo naye nga byebyo twongera omusabira bammene. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munange nga bwe bagamba mbu okufaanana Siruganda waliwo omwana muwala wuuno yafaanana Rema Namakula n'amumalayo buli kimu lwakuba nti Rema ye kati wa Brown. Nze kale kikanjagaza kanyabo mukanyiga kakaba butabi kanyabo nerulinga kasaga kezinze mupeo nenkabuze kikasumbo wakanyabo kangamba kiwera tonata omutima kuba gukaluma kanyabo naye mama oyo mwana talina kabiye kalina empisa nyingi zalina. Munange waliwo Footsoldier avudde mu mbeera n'akangula ku ddoboozi anti bagamba nti zino nsonga za ggwanga teri kuttira ku muntu liiso. Bwana Kagabo ndoze walabye amaanyi g'abantu buli bw'oyogera ebitayina nsa nti akalwadde kazze mu mubende akalwadde kalimu ggwe nga togamba nti kazze mu mubende neebaza ne sikwebaza abantu b'emubende mwakoze ekyebbeeyi mwebali nnyo mwebalira eddala kati kye njagala omanye naawe walala ojja kkubwa emiggo abo baakulazeeko katono bagamba nti kalwadde ekirwadde kikakugwira olyoka otandika okubanyira nnopo nti ke kalwadde ebirwadde bijja kukugwira ggwe n'obunanfuusi bwo. Nga bitambula nga bigenda mu maaso nze nkugambye nti wendi okuba nga nkutuusaako buli kimu gwe tuula tuzikkalira nywera. Waliwo omwana avuddeyo neyewana n'agamba nti nze ndi Munyarwanda naye ndi mu Buganda munankola ki? Abaganda muli basiru. Kale ye ndi Munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi Munyarwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neeyagala. Ogenda kunkola ki kasasiro? Toyina. Bana Abaganda mwalemwa mukkirize mwalemwa muli baferiya teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayi ayina magezi batono nnyo abalina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga 2 80% temutegeera abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso abasurusuru ebiwumba tutu yemwe abagamba nti government eriko tena kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza Abannarwanda oba Abawesterna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannaakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lyakikoma nnyoko. Muli baferiya mukkiriza Abaganda mwalemwa tetugenda kiddamu mwalemwa. Yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe
kabaka wa Uganda kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino ate bwana avaawo nga tuleetera muhoozi nze kati nafuuka dda na wa western na wa central nafuuka dda wa central kati era kati abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda mugenda fuuka Banyarwanda in fact era kati tugenda crashinga bano abaganda abaddala kati tuleetewo ffe era kati nze neddira Lugave akabbiro maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawoza Serukulu Lengejja simanyi Lunangwira bompaaka walaako ng'ebbanja liwedde nze ndi muzzukulu wa Katende era kati Abannalwanda kati be Baganda sidamu kuwule kulaba muntu wa nnyindo nnene nga weeyita Muganda. Buganda yakyuka, Buganda yaffe. Ai Yoweri Kaguta Museveni wangala chuchu, wangala magulu nyondo. Abaana bakuma omuliro bw'omubuuza nti munnange omuliro okumwa gwaki tuyinza omujjukizaamu nti munnange yemeeza gy'anyeenya kuliko ebyokunywa ebiri expensive. Kale nno tweyongereyo ffe tugende mu maaso n'ebitambula waneno mu ggwanga tuli ku nsonga za ggwanga era katudde ku nsonga ya mukulu waffe baba waffe Eddie Yawe. Abaana bamugambye nti munnange obanga oyogera weerekeremu tomalayo bigambo ate manya by'oyogera mu maaso ga kamera. Bobi Wine ife kati gwe tuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okumuwa ekitiibwa ekyo olw'essuubi lye yavaayo n'Abannayuganda ddala abaali baweddemu essuubi nti Uganda esobola okuvaayo omuntu ayinza okwesimba mu Gen. Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti amaze ebbanga lya myaka 39 nga afutubadde ku Bannayuganda nga tigenda kuwera emyaka 4. Ku nsi kuno omuntu akyasinza okubeera ew'obulabe ew'oluganda lwo ekyo tukirize tukigaane. Omuntu akyasinza okuba ow'obulabe y'ew'oluganda lwo. Teri wa luganda lwo ayinza kulaba nga olinako w'otuuse oba ng'olinako ky'ofuuse nga ye takifuuse n'abanga musanyufu ate bwe kijja ne mu mbeera nti akusingako emyaka. Teyiiyo. Njagala gwe Munnayuganda ali ku vidiyo eno. Nga wakula ne bakulu bo nga okulya mu famire nga gwe muto naye nga mwali mu bakulu bo. Nti achievement yonna gye wafunanga nga bakulu bo babadde bayaaya n'okugifuna tebabeeranga basanyufu naawe era babanga kuba mu kifo kye bandibadde bakubuuza nti gwe wakikoze otya baasalangawo kutunuza mudumu gy'oli. Essaawa ya kakati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye muto wa Chairman Nyanzi ye muto wa Eddie Yawe. Ababiri abo babadde nga bajja basitwagolinga ebbanga lyonna okubaako we batuuka mu byobufuzi bya Uganda. Bonna nga babadde ku ttiimu ya NRM era ebbanga lyonna babadde bawogera NRM. Bakyusa ejjo ly'abalamu waneeno nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amaze kujja. Eddie Yawe yali mu DP eriyo okugula obuguzi. Mwenna mubijjukira bulungi nti Eddie Yawe abaddenga n'abampuga abaddenga n'aba NRM kubanga Museveni yakolako statement n'akugamba nti DP atali mu Museveni teba DP ekyali kikulaga nti ate nagwo gwali mukono gwa NRM. Chairman Nyanzi abadde wa NRM for some good years. Naye njagala mutunuule mmwe Bannayuganda abantu abamaze ebbanga bawagira NRM. Museveni alinga eyabooza obwongo. Nti newankubadde Kyagulanyi Ssentamu okuva bwe yajja nti abadde alina engeri gy'agezezzaako okubasiimuulako Museveni okubooza obwongo badde bamunyunguke naye lazima ka Museveni zimu kali eri kamala ne kakomawo. Okitegeera? So bw'otandika okwekenneenya moovu za Chairman Nyanzi n'otunula ne statement zavaayo n'akola bw'otunula statement yavuddeyo n'akola ku mutabani we bwe yalabikidde mu kifaananyi kye kimu ne mutabani wa
bwe yabikidde mu kifaananyi kyekimu ne Museveni ng'ejja bavuddeko emabegako yabadde yakamala okuwamba chairman Nyanzi n'abamukolako ebikolobero. So ogenda kwekanga ng'era lazima kali eri kasigala mwekali. Chairman Nyanzi area we yasinziridde gye yasinziridde mu bitundu bya Canada eyo n'atandika okuprovokinga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tukize tugaane omuntu bw'abaako eddala lyatuuseeko tayimwetukanga n'okumwakisa esinga kiba kizibu nnyo. Ediyawe oyinza okuba n'ogamba nti musiba ne Bobi Wine, mukola ne Bobi Wine nti era mumumanyi nnyo, nga bw'ovayo n'ogamba nti bwe bamukwatira eruuka wava gye wava mu America n'odduka n'ogenda n'omulaba nga teri n'omu yagenze eyo. Obuwiki bwonna bwali bulimba, byonna byewayogera bwali bulimba, kuba sisuubira nti prosesi y'okukwata Bobi Wine mu bitundu by'eruuka eyo nti wali osobola okuva mu America n'otuuka gye baali bamutadde nga teri n'omu yavuddeyo kugendayo. Kakubere yadde n'eyabaligo bali mutambulirako ekyobadde olimba, just wabadde oyagala kuwomesa mboozi. Naye bannayuganda ebiseera emu tukkiririzengako nti omuntu aba akusinze ate kyandibadde kya nkizo nnyo ne twebuuzanga ku bantu abo naddala ababeera batusinzeeko. Okitegeera essaawa gyakakati Bobi Wine kyali twandisuubidde nti kyandibadde kya kitiibwa nnyo mu famire ya Ssentamu. Twandisuubidde nti essaawa yakati abooluganda lwa Kyagulanyi Ssentamu bandibadde bamuprayizinga buprayizinzi ku ekyo Bobi Wine kyali essaawa yakakati. Twandowooza nti essaawa yakakati bonna abooluganda lwa Kyagulanyi Ssentamu bandibadde bamukamfatinga, bandibadde bamuzaamu amaanyi. Okitegeera kubanga tugere tugaane essaawa yakakati famire ya Ssentamu bakugamba nti famire ya Ssentamu ye yavaamu pulezidenti eyatereza eggwanga eryali lifuusa amatongo ddala respect famire eyo respect gye babeera bawa famire ya Ssentamu newe giba myaka emeka batesobola kuggwawo. Okitegeera newe giba myaka emeka ebeera tesobola kuggwawo, tukiikirize tukigaana. Kyetwandirowooza nti kati essaawa yakakati Bobi Wine engeri gy'akutte Museveni amavumbavumba, engeri gy'amufunyizzaamu nga kati bannayuganda 10,000 balina essuubi nti at least gye tugenda tulabayo oluvannyuma lw'ebingi bye tuyiseemu kulaba nga twenunula, naye nga ni abadde atukulembeddemu nti ye Kyagulanyi Ssentamu. Okategeera nti ye Kyagulanyi Ssentamu nti yakulembeddemu olutabaalo luno lwonna lwonna okulaba nga at least bannayuganda nga beenunula. Naye Ediyawe n'osinzira gy'osinziridde olw'okuba oyinaka empathy, olw'okuba bagita empathy, olw'okuba oyina akasajja ku mutima, olw'okuba nti mwali mulina essuubi nti musobola okubeera Bobi Wine kyali Katonda n'akitabawa, kwe kusaba ne mutandika okutunza obudumu obutuuza Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri y'okutandika okumuprovokinga n'okulaga nti Bobi Wine okuba nti ali mu byabufuzi mbu talina ate kwogera nnyo. Essaawa yakati kyemuteekeddwa okusooka okumanya Bobi Wine yava ku flavor y'okuba nti kati mumuyinanga family. Bobi Wine yafuuka bataata, Bobi Wine yafuuka maama eri 10,000 z'abannayuganda Museveni balabiza ennaku. Bobi Wine yafuuka taata, Bobi Wine yafuuka kitaffe, Bobi Wine yafuuka omulyoyi w'embyo, yafuuka nga kitaffe mu Katonda kubanga yajja n'atukumaakuma n'atubuulira ebigambo ebituzaamu essuubi bannaddiini batasobola na kuvayo kubuulya ku bituuti. Nga Bobi Wine essaawa yakati yavaayo n'abikola ki? Yavaayo n'abyogera. Ebigambo bitwandisuubidde nti ebigambo bitwandisuubidde nti gundi yateekeddwa okubyogera bannaddiini nti kati essaawa yakati ojja kusanga nga Bobi Wine yavaayo n'abyogera nti kati alinga nga yagezaako okuliwa emyoyo gy'abannayuganda ababundabunda abalabye ennaku. Museveni balabizza ennaku, naye gwe n'osalawo n'ojja otandika okumuprovokinga. Bobi Wine temulowooza nti akyali wa family. Bobi Wine yafuuka w'abannayuganda kubanga bonna essaawa yakati bannayuganda gwe balinamu essuubira gwe batunulidde. Kakati gwe Ediyawe bannayuganda bakutunuliddeko ki?
era just bakumanyi bumanya nti oli just muganda oli mukulu wa president waffe naye toyina makulu tosobola kusanga muntu n'omu nga discussinga mu Eddie Yawe yakoze bwati yakoze bwati era abasinga n'okwogerako nti Eddie Yawe tukwogeddeko lwakuba nti ovuddeyo n'okola statement enfu kuyiza eksoma Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda 10,000 gwe balinamu essuubi okitegeera 10,000 bannayuganda gwe bakola ki bannayuganda gwe balinamu essuubi okitegeera so wemanga mwinenge wemanga mwine fitina wemanga mwine nugu wemanga mwina ki at least mu appreciating eko nti kati family yammwe emanyikiddwa nnyo ekisusse lwakuba nti mwavaamu omununuzi newankubadde yali emanyiddwa okitegera newankubadde nti family yammwe yali emanyiddwa naye yali temanyiddwa Uganda yonna nti Bobi Wine ne family yammwe agisudde n'agiteeka nti kati mu ggwanga Uganda bamanyi Ssentamu family nti oyo avaawa nti oyo Kyagulanyi Ssentamu kitaawe yaani anti ekitaawe ye Ssentamu aba mu Ssentamu family nti ye esero kati bawulira nti ono alina akakwate ku Kyagulanyi Ssentamu ono waluganda ku Kyagulanyi Ssentamu ffenna tubawa respect Bobi Wine gye bamuwa tubawa respect lwa respect yetuwayize kusenzo Kyagulanyi Ssentamu taba kubalize kusoma Kyagulanyi Ssentamu sisuubira nti Eddie Yawe waliwo n'omuntu yandibadde akuwa obudde nti awulize byovaayo okwogera tekyandibaddewo so bannayuganda abantu bano nga ba Eddie Yawe bangi nnyo ate ne president yayogerako n'agamba ati ku byobufuzi akimanyi bulungi nnyo nti n'owooluganda lwasobola okuvaayo n'amulyamu olukwe Eddie Yawe asiba mawanga g'abazungu abantu ba miitinga ba NRM Chairman Nyanzi akyalimu ka Musevenizimu so ebyo tetubasuubira kuva mu statement zandibadde ziri positive respect is ekisoma Kyagulanyi Ssentamu ffe tuliwo okugandinga ate n'ekirala temujja kutunyumiza family ya Kyagulanyi Ssentamu ife tufollowinga buli omu wa luganda lwa Kyagulanyi Ssentamu ffe mu family ya Ssentamu tufollowinga omuntu ogu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuma takuumira mpeera sandowooza awuliddeko obubaka nga bamuwadde bungi obubaka bamuwadde bungi tusuubire nti bumutuukako bumutuukako interview yakoleemu naye maama emufuukidde akabasa kyetusuubira nti oba oliawo ajja kuvaayo annyonnyole ku nsonga eno gyesuubira nabagambye nti omukulu oyo nga weemumanyi omwana mulenzi oyo yeemanyi Eddie Yawe yeemanyi si omuntu gw'ogamba mbuno ki tatera kulya bigambo byoyo gw'olaba oyo ali proud mpozi maybe nga wembagambye nti nga wayagala okwesimbawo ayinza okupondooka n'avaayo n'agamba nti yetonde naye oyo omukulu si ye muntu gw'onyigira mu ttooke ate si ye muntu gw'ogamba mbu ojja kugamba oba ojja kwogera kimukube mbawulire mbu oba kimukubye wala tomanya ebintu bikyuka naye nga abaana bamwogeredde abaana bamusabudde abaana bamukubye left right center abaana bamukubye left right center naye katusuubire nti oba oliawo ekintu yakyogera nga takigenderedde naye yali alina obutali mumativu nga alaga nti babayisaamu amaaso lwa politics lwakuba balaba nti muganda waabwe yeesimbyewo nti abantu baagadde nnyo entitlements nti abantu baagadde nnyo entitlements lwakuba nti oli yeesimbyewo ayagala kalulu abantu bakozesa force nti lwakuba kyagambye nti si bwe kityo kyeyayogera nti si bwe ekyo ekisaanidde okubeera nti kwegamba family esigala family tenaye muze nga mubayisaamu amaaso nti lwakubanga gwe oli kino tosobola kukkiriza muganda w'omuntu kubanga amutuukirira lwakuba mbu byabufuzi yali si musanyufu era mu butuufu yakyogera ng'akijja ku mutima si kugamba mbu oba kyasirintuka nedda yayogera nga kiva ku mutima ng'alaga ekyo mu butuufu ekiri ekyafiiringa kwegamba yali presentinga family kubanga yatuuka n'okugamba nti yasangako ne Mickey Wine ng'ayomba bamuganya okuba ng'alaba muganda we mbu byabufuzi so ye yakyogera
tomanya n'abalala bayinza okuba nga nabo bakyemulugunyako naye nga batya okuvaayo okukyogera. Abaffe tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, osharinga, olikinge, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.